wonna wosizira okubate ng'ogobera omukutu guno webale kuba ate ng'otwekumiddeko emboozi gye tukuleetedde ya munywanyi waffe gwe bayita Kayz ng'akola program bagiyita Uncut abeera ku NBS era ng'olutalo oluba luseewo n'omukyala gwe bayita Betty Namukwaya kati yayita Nango oba Bettina era nga producer wa program gye bayita Roundabout ebeerawo ku ssaawa 10 era ng'ekola lugambo ku BBS Telefina. Olutalo luba luseewo oyinza okwebuuza nti ebifaananyi bingi nnyo mbadde mbiraba ku Facebook nga bitambula neneebuuza olutalo lubadde lutya ebifaananyi bitambula ono mukwano gwa Kayz muganda wa Kayz bitambula bitya byonna munnange nno njagala okuba ate nga nkujja amaggwa osobola okuba ate ng'osembula n'omulembe guno ogwakyagulanyi gwe nakutegeeza nti tewali kiina kuleka mabega. Muyinza okugamba nti diversion eno si diversion wadde n'akamu nekambanyumize byonna byatandika bitya. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula Betty yakolanga ku TV gye bayita NBS ng'akola mu bayita General Stories era ng'akola n'omukyala gwe bayita Grace gwe bayita Joyce Baagala nga tebannamugoba oluvannyuma lw'okulwana ne mukozi munne gwe bayita Shamira Nansamba. Naye awo tuveewo omukulu gwe bayita Kayz nno gye yasobola okukwata nga amusangira ne bagwa omukwano gwe bayita omukwano omukulu gwe bayita Kayz ng'alya Betty obudde obwo ne busobola okuba ate nga bawatambula nga bw'omanyi kye bayita ekiwoomereze kizaala enkengu kyaba batya ne basobola okuba ate ng'embeera Kayz agamba nti kale omukyala gwe bayita Betty aba NBS kabamanye nti ye mukyala wange wabula ng'embeera esobodde okuba ate ng'etandika Kayz yasobola okuba ate ng'atandika okwekengera kubanga bamuleetera olugambo ne bamutegeeza nti omukyala oyo gw'oyagala ayina omwana mu Osibyansi wabula Kayz nga bw'omanyi nti ye yali atandise okuba ate ng'erinnya likwata n'agamba tewali buzibu Osi akole egigye nange kankole egyange mpola mpola. Njagala okuba ate nga nkubuulira embeera ng'esobodde okuba ate ng'etabula Kayz yasobola okuba ate nga atabuka ku mazaalibwa ga Betty gaaliwo nga 10 omwezi ogw'e10 2020. Munnange Kayz musajja wattu kyamubuukako okwesanga ku birthday eyaliko basajja banne abalala 2. Ekyo nno tekyali badde ensonga ku birthday kwennyini kwekanga nga Betty ekiro ekyo kyonna akimazeko n'omusajja gwe bayita Dr. Bbosa buli omu olina okuba ate ng'omumanyi mu mizannyo gye bayitanga nakawunde. Omusajja oyo gwe nkutegeeza omukulu Kayz omusajja yamulyako omukyala yamutwalako mukyala we Dr. Bbosa ekiro ekyo kyennyini kyenkutegeeza ku birthday. Ekiro ekyo nno Kayz yasula agugumuka awo nno ne mukwano gwe gwe bayita Kitonsa kigambibwa mbu bonna baali beesunze nga bamanyi bayinza okugabana ku mwana muwala oyo. Kayz yali ayagala omukyalo oyo gwe bayita Betty nga n'omukulu Kitonsa obudde obwo yali alinze. Nga bwe nsobodde okuba ate nga nkutegeeza nti olutalo ng'osobodde okuba ate nga lutambula Valentine eno yennyini waliwo omwana muwala nno asobodde okuba ate nga ennaku zino abadde apepeya n'omukulu gwe bayita Kayz owa NBS. Embeera nga esobola okuba ate nga etambula mwana muwala yagulira ebimuli Kayz n'amugulira ne champagne ez'omulembe mu mbeera nga basobola okuba ate ng'etambula. Ndowooza Kayz bwe yafuna ebimuli bino n'agamba ne lwaki sibiwaamu Betty. Kati embeera basobola okuba ate ng'etambula nga abiwa Betty. Mu Betty bwe yasobola okuba ate ng'afuna ebimuli bino okuva wa Kayz nga bwe nkutegeezeza waliwo omuwala Kayz gw'abadde atambula naye abojjira mu nnaku zino ye yamuwa ebimuli. Kayz bw'afuna ebimuli kwe kubiwa Betty ng'alinga abimutonedde wabula eyaleeta ebimuli yagula ebimuli eyasookera ddala bwe yafuna amawulire ago lwe lwali olutalo. Kati munnange mwana muwala nannyini bimuli ebyo ali kubanja yaguddewo akawunti mmanya ga Betty ng'avuma Kayz kwe kumusesebula paka akadde kano ebifaananyi byolaba ku Facebook. Oyinza okugamba nti emboozi eno byebyo nno ku bifaananyi ebyo Kayz abadde mukwano ne mwana muwala oyo gwe bayita Bettina. Ayayaya lwe lutalo Dr. Bbosa yalyako mukulu Kitonsa yalyako byebyo nno n'ebifaananyi byolaba akadde kano Kayz ayaya oyingiridde ebirwadde bannange. Katukusabire yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula munywanyi waffe gwe bayita Kayz tumusabire naye ng'omukwano naye tegumuli bulungi kasita emmotoka yatuuse.